your voice. Okitegeera nti eddoboozi yotuka n'olikaka because terimanyidde waawo. Ekirala, try to apply your voice with a right vocal range. Olina okumanya nti eddoboozi lyange lirina kuyimba paka kyenkana ki. Kati awo wooyimbira nkulya ng'oli comfortable naye ate towooma. Naye nga taane kiwulira kitegeeza si kinene ekyo. Asali tonzija kumulamwa. Kyentegeeza nti kola training, funa abantu abamanyi music bakuyigiriza engeri gy'okukozesaamu osobole okukijjayo bulungi. Ekyo kiva ku ki? Kiva kubanga toyasama ng'oyimba. Neweekanga nga omugo ogusinga ekisembayo confidence at all. Obadde oyimba otidde nga tolaga kyoyimba. First enyimba ezo ez'omukwano ziva ku mutima. Oyimba okitegedde, always be confident. Kuba abantu bogenda oyimbira bangi nsinansi abantu bakutunuulidde kati wootiridde wano ku bantu abatawera n'ataano. Olwo tunakuteeka mu kituuda. Muri mwasani. Okay, basobola banyama tubenza FM radio kwa Kyabazinga. Twebaza banaffe aba Classic Delight Restaurant e Bugembe. Balaga lunch emmere n'ebintu bingi. Sabantu we Bugembe ambakubire kusimba na fana ba Classic Delight Restaurant edizira musamtano emu kinana musatu atano mwenda abiri mwemu musamtano emu kinana atano mwenda abiri mwemu na sponsors Bakapela Music 2017 season number 3 nga mwisgira nawe limu nozali kulabi njaji wano. Okay, so yegera mukamobere ni mawulite. Okay, ate nga tulina ne Dr. Rice Kidde no kafulu mu kujjanjaba enjawulo nga akozesa eddagala lya habo Rashidi Rashidi Sekidde. Vaita kulinya muntu zeri kisenge Murayona yefaanana ng'ekisenge. Kasuka. A 256 pin doctor, passing character, brand new from the doctor. DJ Shilly selector, hear me, so me I tell them me know. Bad the way when me go, hear me know. Bad when you flow, let the pana beat I know. Everybody know me need a lighter. And in the ear with the light. Me kono juju. You know you what we do, what you like the feather. Like we make them jump up muchidongo, so we are making and fizza. Tetwogela we know in the long talking. Not put it up in the AC. Torture, fireman we yeah, no we are the boy with the gasoline. Everybody in the lighter. And the ear with the lighter. Everybody with the lighter. And in the ear with the lighter. Mubise simply dem bad that exactly is a juju. Peace. Yeah. Yeah.
Martin Luther black, Malcolm X black, Marcus is black, Barack Obama black, Don black. What you think about that? How will you progress some of the greatest people African history document that? So free up black people, live up black people. I not jealous some of the black people. Mental chapozanchen in a brum then trap people. So free up black people, free up black people. We not jealous some of the black people. Mental chapozanchen in a brum then trap. It is. The meat and every year to me, no matter what the fight is, and it was it then. Before the years up and the years of spices, black people don't get caught in a them system. Just overcoming or they come a victim of them system set. Pull up. Agambe kachi? Okay. Yes, but Mr. Madam is really called password. But judges, Madam is more really called password. Yeah. Akasose kulimbo olamba kuma olwago. Olinga. Ngalutandika. Peace. Yeah, me. Yeah. Oh. Meow. Music going back style. Ne reggae. Okay. Yeah man. So moving to hizo kuboga mu reggae dancer. Yeah man. Okay. So holiday at least yokoze omuntu bwaba kuwuliriza asobola okunyumirwa mu style tojikwata ko wa style zonna. So style eyo jimba bulungi eddoboozi oli commanding omuntu aliwuliriza microphone n'agamba yes ayimba akikuba ebimbo bimbe bulungi olwa busy signal gamba fani we bwaba akuwuliriza aba asanyuka. So oyinamu just kola ku wotukira okwambuka ku noti za waggulu manyi busy signal yambuka nnyo. Yes kati eddoboozi lyo lityayo yongera mu practice oberenga osobola okwambuka libotolenga osobola okuyitayo waggulu eri kuba reggae dancehall era akolebwa ddoboozi nga lyambuka nnyo nga lyokke mid range ennungi. So yes naye ngaebirala olyokke eddoboozi licommandinga ku tempo kwoli ekisumuluzo kyo kiri wamu confidence clear n'okuwulizika olyokke. Okay, muganda waffe Kaliowa Yusuf okusinziira e India webale kubanga otulaba buterevu ku Facebook live ku Facebook page ya Baba FM. Dr. Bitone. Muganda wange Ririko kiyinza okugamba oba idea giyinza okuwa yakola voice training. Style gyoyimba nnungi nti yo audible enough omuntu aba akuwulira naye when it comes to ogiconfusing ne reggae music you need to be vocally good. So kola training especially nga you try to nga bogamite oyimba ne reggae music so ko focusinge ku reggae music oyo wona mu applyinga mu raga dancehall bijja kuba binyuma lwansonga nti buli note gye banaaba beetaaga oba gye wona oba weetaaga okuyimba ejja kuba tekumenya okitegeeza naye nga talent weeri keep up. Okay, yes, Bamisa Mwamlenzi, really call password, nga tona genda. Kato kalekeka, kachi? Kama yatude mwaka. Okay. Yaba ategeeza. Okay, mwaka bize signal. Ogata, miss you, baby. Kako katulire. Girl, all I need, and I'm always missing you, Missa, baby. Missa. Kamana gun sit. Mwanguzi Frederick asinzidde mu Doha webale kubanga naawe otabudde Christopher Styles Okero osinzidde bugoloobi naye webale kubanga ogoberera Tracy Underwood n'agamba that my love. Okay. Mwamlenzi ko password yakikubye nakiteeka wali katulabe addako kigenda kuba kitya oli
Baba TV basemanya omanyo kumba chapa ko dokusema because programming ife ya mulembe ino nga bochitegeera tugenda ku nsonga omuntu abulido n'okujja mesuno kubanga buli kintu kiba madali sana nga bochiwulira katufuna mu ambulance kwira ko tiundi Santana SK Kasana. Yeah. Mwamrezi Chintana SK Kasana. Olina oluganda ku SK Mbuga? No. Okay. No. Yeah. Yeah. Okay, together maso. Chityo bango tuse ediraye bulange ondabire nnyo Violet timutumidde bambi omuwena akafaananyi kano bambi alabengako Viola mbenga kumeme nange mubenga mumeme alina akabiri Violet akayoyofu bambi okukosa kayindo akalalo oswiti Ubwenzijukira erinnya lye okulyogera mpomerwa kale nnekono nga nzaani pozidalunga lyerize mubuulire nti Bulaaya bawala banja abalungi ekyo tekimutiisa Viola malayika wange gamba Viola timwagala gamba Viola ntyagumendidda kubanga nange gyendi mukuumidde obwesigwa kasite bulayo myezi ebibuuzo mbituule kansubire okubiika. Yes, Mwamrezi Kintana katukuba akayimba ako kubiri. Nze nsanyuse nnyo wonkubidde leero kasimuko ekirowoozo nkyakirina yakati ate ŋŋaane ntya kinsuza ntya nnyo ondese nze nekuba obulango mangali mu ddungu ewatali yadde tuuza otwokya jjukira akagambo kaako kampi katono kansiiwa ng'omumwa gw'empiseera ebintu byebyo byankuba nnyo bebe kati tokendeeza aya tokyusanga ndina muki gubula nakwabika kati tokendeeza aya tokyusanga ndina muki gubula nakwabika omanyi gyenva nze wala nnyo bankuza bulungi ate negonjebwa byesisobola nze mbivaako kuba binnumya omutima okamala naye wansoberawo baki anumyanga ateera wenzira Pulo. Ye Mwamrezi Kintana SK Kasana. Omwana mwagadde ono. Tokendeeza. Yaye bulange ondabire nnyo Violet nti mutumidde bambi ebigambo sikyabijjukira bulungi nnyo Okaddiye. nze nsanyuse nnyo bwonkubidde leero kasimuko ekirowoozo nkyakirina ye kati ate ŋŋambe ntya kinsuza ntya nnyo bondese nze nenkuba obulango mbanga ali mu ddungu ewatali yadde otuza otwokya jjukira akagambo kaako kampi katono ndowooza owulidde enjawulo giwulidde olowooza eri luddawa Okay. Sweetness then nekirala bwe twogera ku audibility omuntu okuyimba nga awulikika ate toleekaana buleekaanyi akitegedde olina kubanga owulikika naye nga kiri controlled ng'omuntu akiwulira agamba yeyongera ayimbe akitegedde so obeera ne control mu audibility wano ng'owulikika then ebisumuluzo byo bibadde biyuuga ova kuki oziwugamu so mu bumpimpi kyendabye weetaaga training ennyimba z'olonze za muyimbi mulungi bw'ogenda mu maaso n'omuwuliriza kijja kuyamba nnyo muwulirize nga nawe woyimbirako kyendabye nti wazze buzzi tewakoze training naye nga talenti mwekali naye olina okikolerera
olina okikolerera kyongeremu amaanyi kikolerere. Omukulu Kentana music omwagala naye engeri gy'omwagalamu nkyamu. Okwebuuza mu ngeri ki? Naye mbadde nkyebuuza. Obeera oyagala okulya ekintu ekiwooma. Kati gwetaaga omanya more about music. You're lacking musical tips. Weetaaga vocal training, your tonal quality. Is very very poor. Toyimba nze mpulidde ogera bo naye weetaaga training okubanga osobola okujja ate kira buli weerimba ekikujjaamu mpulidde n'olulimi lukutawanyaawo buli w'obulankanya ebigambo n'akuwuliranga n'atakufuna bulungi ekyo nakyo kibi. So funa music gw'owulira ali mu lulimi nga telukubonyaabonya. Ekirala training weetaaga okukwatamu, otherwise sijja kugamba nti oli waka nefuna abantu asayisima nti mugamba asale pulesa ate ono Nick Mawobera n'agamba nti oyo mugayo yeetaagamu oxygen omulala. Jobango tuse Oxendera ebulange Ondabire nnyo Violet omutumidde bambi omwena kafaananyi kano bandi ndabengako Viola malawe kumeme Njuya kumeme mubulire tebulaya abawala bangi abalungi ekyo tekimutiisa Viola malayika wange Viola timwagala gamba Viola nange gyendi mukumidde oyingira mu bangi nga kabyanza kati olaba ekindeeta kati ekindeeta mbanze ku rescuinga baasani gwali olabeko wa Red Cross ng'atandika ekintu bajja kuyamba. kulia abawangwire akapera omuntu kawangule ageme era yakoba nti boda pichipichi yiyo chika chapa jaje neino mujema sokubanga mujwalira ebenga toji kwatako anatikimera jigema ku anaba wanda ureno jogule sola manaife abakaliro sola. Ate nga gwe munnange eyandyetaaza okukola oluyimba lwo ne luvaayo bulungi nga bw'owulira Tikula olwa Rema, Kisumuluzo olwa Diana Nalubega n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Olina kugenda wali ku Jib Records ya producer Croch, basangibwa wali mu kibuga Kampala munnange, bajja kubanga bakolera bulungi nnyo oluyimba lwo. Ennyimba ezo z'emmenye be baazikolera ddala era osobola okubafuna ku 0706 43 69 34 0706 43 69 34 bakolera akayimba naawe wime Tikula. Okay, kenda ina kembako basi wane banya wakatufune contestanti addako simulala yimwana mulenzi Shamo the ministry kati olwokuba abiriga yagirigating era yagala kuleeta ministry one Shamo the mystery kalyowa mwana ono kalyowa. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And the love that across
where the dearest and best for the word of losing us was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to the Calvary. Mwana mulazi mystery. Oli pastor? Oh. Ali mu Advent. Tukubaako okubiri. Wakasana kaberebere kange kubanga buli lwenkulabako oyakayakayakana komusana gaguvayo mpulira olobogumu naddala gankulabyeko bw'oyogera amatuze n'entega mukiwa mulungi kyensaba okusooka budde bwo kikpisa bulungi nnyo ekirala kyensaba mutima gwo nsuubiza okuguwanirira naye abalala bali mbontekawo okusegere gwakasana kabereberye kange nkulabako oyakamusana nga guvayo mpulira olobogumu naddanga nkulabyeko bw'oyogera Ekuyimba bireke. Mine was wonderful, you by my side. when I open my eyes to see your sweet face, it's so Beautiful. Yasabize emmere yalo gye tulidde. Anti lwa luzungu. Yasabize emmere gye tulidde yeetaaga keberebwa. Oba ekiri mu studio tekitegerekeka naye nga mwezi bwatyo mystery. Naye bange emmere mwagifunye n'abalala babakoleko. Babakozeeko dda. Hoteli bagambye y'amaanyi. Okay. Abasajja bayimbye. Kali wawula ali kwewujja. Okay. Shamo the ministry. Tegeeza. Ebya ministry mbirekera abiriga. Something mysterious. Leka tuwulire. Kitegeeza kyanti. Mystery. Mysterious. Abuza. Kwega kwe kubanga omuntu ali mystery. Oba omuntu ng'azalibwa master. Ekintu ekitamanyikiddwa kati nga bwe tunaagamba nti olunaku lw'enkya it is a mystery to us. Fenna teri amanyi kyakitegeera ye. Njagadde okibagamba naye bw'oba tonnewalinnya otunulako mu dictionary bayinza okka abaali mutuuma butuumi kati kyogamba nze kabyanze omanyi kyeritegera. Kubyanza sebo. Okay, kale bajjajeza otubuulire wakoze. oli muyimbi wa kabi akitegedde general comment gye nnyinza okuwa oyimba bulungi naye ndowooza obadde owuliramuko mu kwambuka ebimu mu kwambuka eddoboozi olitiisaayo wabaddewo
sente z'okwambuka ng'olitiisaayo either olabika olitiisaayo oba yogerera ku muzindaalo abawuliza nedda tetudde eyo mala kusa abantu kikole naye nga weyongera okukola ekyokwambuka either otyayo oba wetaaga okikolerera osobola okikola naye ebirala byonna oli tiiki oli kuki oli ku tempo oli obuwombi kwegamba ebisigadde byonna ali nkwa nze nja kukwabanako ne muganda wange amugambye nti muyimbi wa kabi si wa olw'ensonga nti alina byalaga if you can't hit those high notes ng'ate oli kitegeeza okyalina problem era tekikugjaako